Bannayuganda mwenna mutegeezebwa nti akakiiko k'ebyokulonda kateekateeka okuzza obujja enkalala zaffe ez'ebyokulonda wamu n'okuwandiisa abakadde n'abo abateesobola. Enteekateeka eno egenda kubeera ku buli muluka okwetooloola eggwanga lyonna okumala ennaku 20. Okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwa January 2025 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa February 2025 buli lunaku okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuusa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi nga kw'otadde olw'omukaaga ne Sande awamu n'ennaku enkulu zonna. Okuzza obujja enkalala kugendereddwamu okwongeramu ebikwata ku balonzi abatuukiridde ebitali mu lukalala lw'abalonzi olw'eggwanga. Ku mulundi guno bino wammanga bye bijja okuba nga bikolebwa. Okuwandiisa abalonzi abapya ate nga batuukiridde. Okukyusa ebiwandiiko ebikwata ku balonzi abandyagadde okukyusaamu ku bifo we balondera. Okutereeza ebikwata ku balonzi ebyawandiikibwa mu bukyamu. Gukomya okweyongera n'ogwabo abatalina we beegeka luba gweyongera era nga bangi naddala mu bitundu eby'ebibuga nga Kampala basula mu nzigotta so nga basula nga mmese. Akulira ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mayumba ekya National Housing Kenneth Kayijuka agamba nti mu Uganda kati kyetaagisa nga buli mwaka bazimba ennyumba eziwerera ddala akakadde kamu okukendeeza ku muwendo gw'abantu abatalina we basula n'abo abeetaaga ennyumba. Ono agamba nti ekyennaku ekitongole ensimbi ze kisolooza mu mayumba ge kirinawo zikyali ntono nnyo tezikisobozesa kuzimbira bantu mayumba gamala. Bw'atyo ayagala gavumenti esseewo amakubo ag'enjawulo n'enkolagana wakati wa bannannyini ttaka n'ekitongole ekya National Housing olwo nno basobole okuzimba amayumba agawerako n'okulwanyisa omuwendo gw'abantu abasula obubi. But simply put, one guidance we've taken, if you look at how collaboration can bring down cost, land in this country belongs to the people. Each of the households has land. That means for you to build, to have land which is affordable, that will bring down the cost of the house, you've got to collaborate with the landowner. We are not the manufacturers of materials, building materials. We've got to collaborate with manufacturers. We've got to collaborate with financiers. But most importantly, Uganda has the youngest population. When we talk about affordability, people are looking at a house of a particular price. But the thinking and the discussion is different. That when you look at the population we seek to serve, 85% of our population is below 35 years of age. Literally, these are school going and plus. Bino bibadde mu kusaba okutegekeddwa ekitongole ekya National Housing era nga omusumba Kayanja yakulembeddemu okusaba kuno. Mu bubaka bw'omusumba Kayanja yasabye gavumenti ekkirize ekitongole kya National Housing kikolagane n'abantu ssekinnoomu era kisolooza ensimbi ezikisobozesa okuzimba amayumba olwo nno obwetaavu bw'amayumba mu ggwanga bukendeere. Basuubirwa okusula tubasuubira nti basula mu maka miliyoni 9 naye kiza okuba nga ne miliyoni 9 z'amayumba abantu bemasula teziwera. Kati ojja kukisanga nga naye nga ate abantu balina amata nti nosanga omuntu alina yiika 10 naye nga alinako obuwogowogo so singa akolagana National Housing n'abanga ennyumba gye bataddeko bakalina ng'ejja kusobola okutwalibwa abantu 100 naye n'abanga alinawo ennyumba eyiye gyasasula. Kati mu nkolagana eyo na percentage gye bamuwa n'abanga so enkolagana egenda kubeera nga bwakyogedde nga tulina abantu bonna ekikwatako ettaka abalina ebizimba abalina kampuni ezizimba abalina ssente mu ssente mu Uganda kati mweziri naye ziri mu mikono egitali mituufu kati zeetaaga okutambula zive naddala ku byamayumba. Ekitongole kino bakiwa olukusa okukuŋŋaanya ssente eyo kiri mu ddiiro bakiwa olukusa kigulewo savings zentekeyo emitwalo gyange 10 buli mwezi bo bazikozesa okuzimba amayumba. Saagala kumpa mugoba njagala kumpa lumu ku flat gye banaba bazimbye oba nga basasulira emyaka 5 mbe nga nziteekayo emyaka 5. Olwaleero ekitongole ky'eggwanga eky'amayumba ekya National Housing lwe kijaguza emyaka 6 bukyanga kitandika okuweereza bannayuganda kyokka ng'okusoomoozebwa okuliwo
kwe kw'abantu abasula obubi abeeyongera obungi era nga bw'obuuza n'amayumba ge kyakazimba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gayinza okukubula sinakindi bw'obuuza ku bannayuganda aba bulijjo omulimu gw'ekitongole kino bangi bayinza okuba nga bagutankana awo